Akaseera kano kabeera kalipota ya mbeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwako byambeera z'obudde omwanjuzi nze Kituusa Mohammed. Waliwo okukendeera kw'enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Ekyo nno kivudde nti waliwo ekinunampewo ekitudde eri ku Ssebuyanja Buyindi nga kinuunira ddala empewo empeweevu ezandibadde zikuntanga zoolekera ensi yattu. Era bwe tugeza ku ntulaba ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi omusana gujja kubanga gwaka kujjakayo mu bizinga by'Essese gye tusuubirayo olwandagirize bw'olaba eri ebuvanjuba era nawo omusana gujja kubanga gwaka mu bitundu Jinja paka eri Soroti okutuuka ddala eri ebugwanjuba embeera budde ejja kubanga ya musana mu bitundu ebisinga obungi Masindi paka eri era n'eri ebukiikakkono ebitundu ebisinga obungi embeera budde ejja kubanga ya musana okuva eri mu Karamoja paka eri mu Arua. Tewajja kubaawo no nkyukakyuka ya mbeera budde y'amaanyi era omusana gujja kusigala nga gwaka ebugumu kuba ku digurizi 28 mu kibuga ekikulu Kampala, Masaka 29 so nga ate eri n'akasongola 31. Eri ebuvanjuba era nawo omusana gujja kusigala nga gwaka mu bitundu ebisinga obungi Jinja paka eri Soroti ebugumu 31 okutuuka ku 32 eri Soroti. Ebugwanjuba nawo ebitundu ebimu omusana gujja kwaka kujjakaawo Mbalala Kabale atusuubirawo Olunywankoko ebugumu kwa digurizi 25 mu Kabale so nga ate Kasese 32 Masindi 31. Ebukiikakkono ebitundu ebisinga obungi era omusana gujja kusigala nga gwaka eri mu Karamoja ebugumu kwa digurizi 33 so nga ate era Kitugumu Agulwawo era zonna 33 gujjakaawo aliwo okuva ku digurizi 32. Bwetugeza kuti tulaba ate mu kibuga Dubai omusana gujja kwememula okutuuka ku digurizi 38 so nga ate eri Hong Kong 30 okujjako mu kibuga Paris tusuubirayo olwandagirize ebugumu kwa digurizi 24. Tuyanze kubeerako naawe beera bulungi.